ekyo si kyamutaka ekyo tukifuuyirako era lunaku lwerumu oba. Patrick Oboy Amriat akwatidde FDC bendera ku bwa president ayingidde disitulikiti y'e Manafwa ng'akozesa akabuga k'e Magodos. Ono abadde ayagala kwogerako n'abateeso ababeera mu kitundu ky'e Lwanzusi wabula poliisi temuganyizza ne mugumbula n'omukka ogubalagala. One people! Neja atekereo keritumano Uganda kere. Ng'ekigwo ekimu bwe kitalobera mwana kutambula, Amriat yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Namisindwa era olukuŋŋaana lw'olusoose alukubye mu kisaawe eky'e Bubutu. Ono asuubiza abantu b'e Namisindwa okubbuula ebibiina by'obwegassi ng'abyongeramu ensimbi kubanga ebibiina bino bikola ky'amaanyi okubbuula abantu mu bwavu. Under our government, we are going to put more money in cooperative unions, including Bugisu Cooperative Union, so as to revive cooperative movement and also the economy at the levels that you live in, at the local levels. Awadde ekyokulabirako ekya Bugisu Cooperative Union nti newankubadde ebibiina ebirala byasaanyizibwawo gavumenti eriko kagenderere, kino kyo kikyaliwo ate nga kikyayamba abalimi naddala abo ab'emmwanyi. Soga Cooperative Union, Banyankole kweterena Cooperative Union, but Nandala said, hapana, you are not going to kill Bugisu Cooperative Union. Amriat asuubiza nti abasomesa agenda kubongera omusaala ate bo bassentebe b'ebyalo bakulyanga balimi kubanga agenda kubateeka ku musaala gwa gavumenti ogwa buli mwezi okubawonya ennaku ey'okusabiriza ensimbi okuva mu bantu abeera banoonya sitampu gye bali ku biwandiiko byabwe. We are going to pay LC1 chairman 140,000 per month and LC2 chairperson 280,000 per month, so that they do not get kitu kidogo from you when they come for when you go for letters from them. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno, Amriat ayagadde okweyongerayo okudda ku nsalo y'e Lwakaka eyawula Uganda ne Kenya wabula poliisi temuganyizza. Akyusizza obwanga n'ayolekera ebitundu ebirala eby'Emagale abantu beeno okusinga bayimiriddewo ku kulima mmwanyi wabula ebbeeyi entono gye batundirako emmwanyi zaabwe ebasuuza ennyindo y'enkata kubanga bakola nnyo naye tebakulaakulana. Tulima ne tukungula ne tukola buli kimu ne tulongoosa bulungi then okusembayo nga batuseera ssente abantu abava eweeru ne bagamba mbu emmwanyi zaffe zino bagenda kuzitabula n'ezeeri Buganda. Abalimi bagamba nti gavumenti yonna eddako essira eriteeke kutumbula ebyobulimi n'okubbuula ebibiina by'obwegassi. Baleete abantu abalina emitima emirungi abalinamu omutima okutwagaza nga tebakusosola nnyo. Amriat era poliisi emulemesezza okuba olukuŋŋaana lwe ennangako mu disitulikiti y'e Buduuda ng'egamba nti ekwasisa biragiro ebiriwo. Carlton Scovia Nakamya ne Nelson Gonsia, BBS Terefina.